Muhoozi okutukakasanga bwe yakuliddemu okuwamba eri mutwe era nti amulina ewuwe mu basement ali mu kumuyigiriza Lunyankole. Kino bannange kyongera okukakasa ensonga bannayuganda obaolyawo gye babuuse amaaso. Waliwo omuntu omu eyakakasa n'aŋŋamba nti ye kyakiraba nga mental disorder. Akiraba nga mental disorder. Kwegamba omuntu ng'aliko ekikyamu. Yanjula deputy mayor atukakasizza n'atugamba nti ye munnange yeewuunyiza ddala abo abali mu PLU abawaanawaana buli mukozi kyakola. N'agamba nti yeewuunya okulaba nga bawagira obusiru obwereere. Era ne wabawo omuntu eyakomentize n'agamba nti ye Muhoozi amulaba nga giant idiot. Bwatyo bwe yagambye, amulaba nga giant idiot. Kale kwegamba abantu bangi boogedde ku nsonga eno, naye gye buvuddeko nina nze ekintu kye nayogerako wano nga tunuulira enkuza ey'omuntu. Kati twogera ku nkuza eya Muhoozi ne mbagamba nti bannange omukazi asobola okwonoonera omwana. Kisoboka nti omwana omuwala katugeze ng'akulidde ku maama atamuzaala asobola obutamulaga byakukola byonna nga bye mubimanyi kati wano mu Buganda. Byonna n'atabako kyamulaga yadde n'ekimu. Omwana anaakula nga tamanyi nakoza nnika ye, kutandikira ku nnika nga tasobola kujuuza, nga n'okukyusa paadi kwegamba ebintu ebifaanaganaku bwe bityo n'omusayi gumuyitamu. Kwegamba n'amukuliza mu mbeera efaanaganako tasobola kuwuza bintu, tasobola kufumba, talina kyamanyi kufumba yadde nga n'eggi tamanyi kulisiika. Omwana omuwala naye omwana oyo singa asangibwa mugezi, omwana oyo singa asangibwa alina kye bayita common sense, ayinza okutandika okweragira ebintu, n'atandika okwetuma emirimu, n'atandika okweyigiriza ebintu yekka na yekka. In fact omuntu omulabufu nga ye mugezi ebiseera ebisinga obungi atandika okuyigira ne ku banne, atandika okuwulira nga bwe bagamba gundi nange kankikole. Kuba bagamba nti babeera babuulira owaabo obwo nga n'omunaku amatuukulaki otega. Naye kwegamba omuntu okuba nti nno teyasobola kweyigiriza nti omuntu atuuka okugenda mu magye, tusuubira okuba nti mu magye omuntu ayisibwa mu mbeera kwegamba etali ya kyejo. Naye bw'oba oyisiddwa mu mbeera efaanaganako bwetu n'otalaba reality, n'otasobola kutegeera ku interpretinga bintu nga bwe bitambula, n'okubeera nga osobola okusengeka by'oyogera, kiba kitegeeza nti ate waliwo era ekimiisingira ddala eri obaolyawo ekyadamejingibwa, ekyakosebwa okusinziira ku nkula gye baakukuzaamu. Kubanga nga tuvudde ku sayidi eyo, ajjukira nti taata yatugamba nti yazaala omwana we Muhoozi ng'alina kumuwoolera, yamuzaala kuwoolera. Kitegeeza nti tosobola kuzaala muntu ng'omuzadde kuwoolera n'otamutegeeza kiki kyamuzaaza. Kitegeeza nti wansi ne wayiru batuula bonna bwe babeera batudde, n'amunnyonnyola mwana wange okuviira ddala eri bwe twategeerera Muhoozi project nti nno egenda mu maaso, Sejjusa nga atutegeezezza, kiba kitegeeza nti yajja nga amukakasa nti mwana wange olina kuwoolera mwana wange. Era juuze yatukakasa n'atugamba nti taata we yamugamba nti alina okuba nga UPDF agifuula killing machine ejje ekanywa musaayi nga litta bussi. Ekyo yakyogera era ng'alaga kimusanyusa nnyo, kimusanyusiza ddala. Yatutuka n'okutugamba nti tannatta bantu batuuka ku anko we Kagame, ayagala naye atta abantu nga bangi babe nga kwegamba oba oliawo kwegamba weewuunya n'ogamba nti abantu bano bali naki ddala, kiki ekibali ku mitima, bwe batuula beenyumiza ki? Kubanga omuntu y'omu nabagamba nti mulina okugerera statement gye yakola, n'agamba nti bwe yagamba nti njagala nfuuke pulezidenti wa Uganda, kyekirabo kiyinza okuwa maama wange. Fena tukimanyi bulungi maama bwe yali ategeeza yafa ki? Kakati omuntu bagamba nti abafu oba omuntu omulamu tasaanye kweriraanya abafu. Omuntu eyafa taba na munne gwe, tosobola kuba munne wa muntu eyafa. Kati bw'abanga alireetinga ku maama we
nga kyekirabo kyagala okukwasa Uganda ng'oli yafa mu nfaaki kiba kitegeeza nti kiki kyagenda okukola abantu atandikiddewo ayagala tugoberere aga mulina okumugoberera mujja kumugoberera kakati munnange awo nja kukkanya n'omuntu omu era naye yaŋŋamba naye wayogerako ku mental disorder wayinza okuba nga waliwo obulwadde ku muntu omu bwe mutakola ki bwe mutannaba kubeera nga mulaba era abo abawaana Nyanjula bagamba abali mu PLU abawaana obuwaanyi baliko ekikyamu kubanga tosobola kuwagira bintu ng'ebyo oba oli awo ensi yonna byeraba ng'ebyekisiru ensi yonna byeraba ng'ebyekisiru kakati munnange nga tugenda mu maaso tuli mu mbeera ya byabufuzi na bukulembeze wano e Uganda okusinziira ku violence ebadde mu bululu yonna yonna gye tulabye naye effu gye likolebwa ku bannansi buli kantu konna akagwawo bw'atyo nga Muhoozi naye bw'atukakasa nga bw'akuliddemu ekiwamba bantu ne watali kubuusabuusa era nga ne kitaawe akukakasa nti zaagiwa ate ng'essente azigabira ddala mu bungi okusobola okuyisa bwe baagala okuzza kooti maasho kubanga instrument gye baagala okuyisaawo okutulugunya bannansi ne watali kwewolereza kubanga eriyo olwokubalayo nga buli munnansi muntu wa bulijjo tosobola kusinga musango tosobola kubanga omulamuzi si yaaba atudde awo ekisooka nti byonna by'ayogera awo ayogera kukoma we bamugambye kati ataddeyo mukama we amumbuulira muge akatikola bwoti ate mukama we tawuliriza nti bagambye eki ye oba yasala dde omusango aba yakusalira dde omusango kakati munnange twolekera akalulu ka 2026 era abakulembeze ab'ebibiina by'eby'obufuzi political parties wano mu Uganda abegattira mu EOC organization bano basabye gavumenti nti yandibadde ekomya eky'okudeployinga amagye mu bululu mu kulonda party leaders wano mu ggwanga basabye gavumenti nti yandibadde ekomya electoral violence era nga kino bagamba nti kireetedde oba kivaako abantu voter turnout okubeera entono nti abantu bayinza okwesuluba okujja okulonda ne bagaana okujja okulonda era nsuubira okuba nti awo we bayinza okuva akabasa kubanga waliwo omuntu gwe bamanyi nti yakozesa lyani ate era nsuubira okuba nti akazannyo ako kajja kumukyukira kubanga kati abalafu balira enkyukakyuka olwedde obubaka bwatandise dde okubeera nga buyita tugende mu protest vote nti abantu singa banaasituka abagenda mu protest vote ne basukka obungi ngera bwe kigenda okubeera kiba kitegeeza nti ekyo kiri ku advantage eyo naye kigenda ate kunyiiza nnyo abantu abamu era balina okukola kyonna ekisoboka kakati bagamba nti singa gavumenti erekeraawo okubeera nga eteeka amagye mu byokulonda ti mamba tuzirabe nga zitambula buli wamu ebimotoka by'amagye juzi bakola ne showroom ba display ebimotoka by'amagye bye balina kakati yonna ndoza bajja kubijjayo ebiri eyo barracks ebiri eyo wa yonna emmundu ziri zidakabuusa bazijjayo balanga okubeera nga balinga abali mu kulaga demonstratinga kulaga nti banaye tulina bino na bino tulina bino na bino kale ekyo bagamba nti kigenda kubeera nga kireeta obuzibu mu campaign naddala okudiscouraginga abantu naye ekyo munnange nsuubira okuba nga kiyinza obutasoboka kuba nti amagye tegajja naddala kati nga Muhoozi yakulembera eggwanga lino essaawa eno we tuli yafuga eggwanga lino si yalikulembera yalifuga kubanga ebiragiro butereevu babeshe yalinga butereevu ne kitaawe kakati Bobi Wine okuvaayo nga ayagala regime ete abo bonna be yakwata abawambibwa abali mu makomera ebate era n'akakasa nti omuntu yenna wano mu Buganda akyawagira Museveni ayidha musiru nnyo
oba mubi nnyo. Abantu abamu ne bamubuukira nga balinga abagamba nti agezaako okuteekawo obusosoze mu mawanga, naye yagambye nti abantu bonna abali mu Buganda, yagambye omuntu wano mu Buganda, abantu bonna abali mu Buganda, oba okyawagira Museveni, teyagambye Abaganda, wabula yagambye nti abantu abali mu Buganda. Ekyo munnange oba oli waliwo abatakitegedde nalabi Edemezaya omutamiivu nga naye abuukira ali awo awuza nti omuntu omuganda simanya ogamba nti benkwe abawagira Museveni. Kale yabadde alina byayogera awo, naye nga naye byayogera ali awo ayogera bwogezi, naye teyategedde nti omuganda yalina okutegeera Oluganda. Oba tosobola kweyita muganda nga n'Oluganda tolukola ki, tolutegeera kiri awo, then kiba kitegeeza nti ate tolukomentinga kulaga nti omuntu yenna mu Buganda akyawagira Museveni either musiru nnyo oba mubi nnyo. Era naga nti abawagira Museveni benkwe, abenkwe, kubanga mumanyi bulungi nnyo ekiri wano mu Buganda. Kati omuntu okuvaayo n'abeera nga awagira Museveni kolobera Museveni byakoze wano mu Buganda, okuviira ddala mu lutalo bwe yamatirizaamu abantu okubeera nga baluyingira n'amagoba ge banfunamu, n'okutuuka kati bwe tuli essaawa eno ye bwatunaga nti bw'otaba oli musiru nnyo oba oli mubi nnyo era oli wankwe. Kakati ebyo bwe bityo bye byatondedde Muhoozi okuvaayo okwogera, kubanga bwe yayogedde ku kuwambibwa kw'abantu, bakomrades abawambiddwa bangi, bwatyo n'agamba nti balina okubeera nga bateebwa, abali mu makomera bateebwe, okutulugunya kw'abantu kukome, kuba kati gye buvuddeko mu kaseera kano katono nnyo abawambiddwa bangi nnyo, nga eri mutwe ndowooza ye akasembayo mu baakawambibwa. Kale bw'atyo nga asaba okuteebwa kw'abo bonna aba Nuupu abawambiddwa, era bw'atyo n'avumirira gavumenti okuba nti kyeyagala kwe kubeera nga eteekawo embeera ey'obwonkenke okutiisatiisa abaludde oluvuganya. Bangi nnyo bawambiddwa nga bekutegeeza nti eri mutwe nga tanaba kubeera nga awambibwa. Wabaddewo Mpalanyi Michael, Ssentongo, Shakur, Daniel Nsambu n'abalala bangi nnyo abali eyo, era bw'atyo ng'agamba nti bano bayunze ku lisiti eyo ey'abawagizi ba Nuupu abangi ennyo abaawambibwa, abatulugunyiziddwa, era nga bali eyo baasibwa, n'ababadde nga bajja basibwa nga teri muntu yenna amanyi gye bali oba kubatuukako kufuna buyambi bwonna, nti oba balooya ligo ttiimu eyo emanyi nti omuntu waffe ali wano. Ne kati Muhoozi awo yasinzidde n'akakasa n'agamba nti yalina Ssebuufu Edi Mutwe amulina mu beesimenti ye, ali mu muyigiriza Lunyankole, ekitegeeza nti ali mu muwa kacaayi, ali mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi ennyo, era n'akakasa nti Bobi Wine yaddako. Kakati ekyo abantu bakitunuulidde nga bakirabira ddala ng'ekintu eky'ekiralo, era nti oba oli awo tekyandiyogeddwa muntu ali mu kapasite ng'eyo, naye bingi nnyo byayogedde nga Muhoozi, bingi byayogedde nga Muhoozi, nga bwe nkutegeezezza nti already bano tebalinaamu yadde n'ekisa, era bo bamanyi kimu famire yaabwe kuba yayogeddeko babigakaawo, bo beemanyi nga kwegamba abantu, kwegamba abali waggulu w'abalala, kubaga yakakasizza n'agamba nti nga bamaze okulonda kitaawe, yagamba kitaawe bamala okuwangula akamu mbu agenda kuddamu akuba ebirayiro ebipya ne mukyala we omulungi ennyo Charlotte, his beautiful wife, yagambye nti my beautiful wife Charlotte bwe bagenda kuddamu balinyowinge vows, era n'agamba nti agenda kuyita Kabobi Kabeewo ne Ssekikubo bagenda kuba nga ba brides maids bagenda okukola nga emperekeze ku mukyala we ku mukolo ogwo. Muhoozi bw'atyo bwe yayogedde mu ngeri y'okusaagasaaga. Kale kugamba okiraba nti yakimanyi bulungi nnyo, era bakakasa nti nno akakiiko k'ebyokulonda kagenda kulangirira kitaawe. Bukati awo ng'amalirizza ng'addemu akuba ebirayiro ebipya ne mukyala we bazze bujja omukwano gwabwe, naye nga yeerabidde nti munnange
nabano bwe batulugunya balina abaana, balina ababayita bataata, balina bakyala baabwe, balina ab'eŋŋanda zaabwe. Oyinza okusanga omuntu yalabirira maama we mulwadde, ebirwadde ali ku ddagala, naye ate sente bwe zibulawo kitegeeza maama we ayinza okufiira awo. Ebyo byonna nti gwe kyeweeyagaliza, gwe kyolaba ng'ekyomuwendo, your beautiful wife, era si yasinga obulungi ate era mu bakyala abaliwo mu Uganda. Ate waliyo ate abalala nga nabo balina munnanga abakyala abaddala nga babalina nga baddala ne mu bwongo nga baddala. Naye kwegamba eyo embeera ey'okwegulumiza naawe okiraba nti nabo beeyagaliza mu ngeri yaabwe. Naye munnange nga amaze okubeera ng'atukakasa nti yamulina era ali mu basement ye, ali mu muyigiriza Lunyankole, kwegamba bw'okitunuulira nakyo era still kiri tribal. Lwaki amuyigiriza Lunyankole? Kubanga yalibadde amuyigiriza bwakiri olulimi olulala. Yalibadde amuyigiriza Olunyamulenge oba naye Olunyankole, n'Abanyankole balina okuva ne bagamba kubanga mu 1980 bo baali beegana Dajiri Museveni, tetukumanyi. Kakati Olunyankole nalwo nti nabo balina okuvaayo kakati awo alinga alusiiga enziro. Naye kwegamba nga bwe nkutegeeza nti ebintu bino byonna bye tubitunuulira tubirabanga kwegamba ebirimu mental disorder. Nze bwe mba mbitunuulira mbiraba nga birimu kwegamba embeera ey'omuntu ng'aliko ekikyamu yagalagaana. Omanyi omulwanyi ayinza okuba nga yatulugunyizibwa, ayinza okuba nga baamukoza mu mbeera etategeerekeka, n'abeera ng'era naye ebintu byakuba tebikola ki, tebitegeerekeka mu mbeera eyo. Kati waliwo Bannayuganda bibogedde bingi ku nsonga pakati ebintu bya Muhoozi byafuuka bizibu nnyo. Era munnange mu mbeera eyo bwe batyo nga bamugamba nti okutiisatiisa kwokola, abantu balaba nti okutiisatiisa kwakola wamu n'okuvuma okunyooma babirabira ddala nga munnange si bye byalibadde bikolebwa omuntu nga muntu wabanga ddala alina ekitiibwa ekyo eky'obuntu, ate naddala mu kapasite ey'okubeera Uganda's Chief of Defence Forces, nakyo kyalibadde kimuwa oba oli awo okweseetinga obulungi bw'aba agenda okwogera, naddala nga agezaako okwogera n'abantu, kubanga kino kireetawo okubuusabuusa mu ngeri nnyingi nnyo n'okweraliikirira kungi nnyo. Ng'oggyeko Nyanjula eyagambye nti ye yeewuunya abawagira obusiru obuwereere. Kakati munnange enneeyisa nzibu nnyo, era nga bwe tutunuulira okusinziira ku ngeri abantu gye bateegeramu ebintu, nga abasinga obungi of course bamukonda eminga, bamunenya ekondakiti ye bagirabira ddala nga si yalibadde ya military leader, okussa n'okubeera political figure already kuba yeeteekayo dda. Tumumanyi bulungi nnyo nti already yasala dda n'ayingira eno mu byobufuzi byatalina kubeera ng'abeeramu. Kakati nti okwogera ebigambo ng'ebyo ebitiisatiisa naddala eri abakulembeze ab'oludda oluvuganya, omuli Dr. Kizza Besigye gwe yagamba gwajja okuteeka kalabba, Bobi Wine gwe yagamba gwajja okutemako omutwe, era yagambye nti yaddako. Kale kwegamba nti ebigambo bino bizitowa nnyo era nga birabwanga ebirimu violence omungi ennyo. Twogera ku social media posts zabadde nga gy'akola Muhoozi, omuli okutiisatiisa, okutta ab'oludda oluvuganya, okubakolako. Kati nga genero munnange yandibadde akimanya nti si comedian, kubanga bano batera okwogera ku ekitiibwa ekya bwa genero, abapya ebyo batera okubeera nga baagala okkikuliriza genero. Naye kwegamba okubeera genero munnange bakusuubira okuba nga oli siriyasi nnyo, era waliwo abagamba nti ensonga z'aba genero muzirekere ba genero. Naye ye genero yasaasaana buli wamu, yayiika nti ekigambo genero kyabulwa amakulu kati ku sayidi ye. Okutiisatiisa
entiisatiisa gy'atiisaamu si bigambo bugambo nti abantu bayinza okulowooza nti bigambo bugambo. Era nze ndowooza nti bw'agamba nti Edward Ssebuufu ali mu beesimenti ye, oba oli awo mu beesimenti ya Muhoozi waliyo abantu abalala. Wayinza okuba waliyo abantu ate bwali ludda wa gye babanoonya gye batali. Bayinza okuba nga waliyo abali eyo nga basiibirira kagaati ke bakuwa olunaku n'amazzi n'onywa, nga batulugunyizibwa buli lunaku. Kakati munnange, oba oli awo ekyo kyandibadde kirabwanga ebigambo byakozesa bireetawo okutya bannayuganda bakirabira ddala nti ddala mutuufu. Ekirooto kyaffe eky'eddembe ekyokununula eggwanga okubeera mu Uganda okubeera mu peace and freedom kiyinza okutuukirira bwe kiba ddala kati omuntu nga oyo ayogera bw'atyo. Akozeddwa omusajja gwe tubadde tulowooza tuba mwegendereza nnyo, naye bw'otunuulira enkwasaganya ya Gen. Museveni mu myaka gino 40, ebiseera ebisinga obungi tusobola okugamba nti Museveni okulemera waakiro ayonoona, ate tazimba okuleka okusatulula obusatuluzi kabibe ebibiina by'obufuzi. Nti toyinza kugamba nti Gen. Museveni azimbye ebyobufuzi mu Uganda, kubanga bw'oba tozimbye political parties ng'ozimbidde abantu mu kintu ekiri awo, oyagala abantu babeerawo nga tebalina kye bakkiririzaamu wabula nga batwalibwa bwe bafugibwa bufugibwa, nga bwe baatugamba nti abantu abamu balina kufugibwa nga teri kwebuuza, teri kwebundugunya, teri kukola ki, tugendera awo bwe tutyo. Kakati munnange, okusinziira ku mbeera Muhoozi okwenyigira mu by'obufuzi ng'akola ekisindiki kino ekya Patriotic League of Uganda, era nga kino tukimanyi bulungi nnyo nti okukikola yamenya constitutional provision egaana serving military officer oba officers bonna okubeera nga bengeginga mu political activities. Muhoozi era still online behavior ye tukimanyi bulungi nnyo nti eno oba kino kirabe nga ekyokuswaza embarrassment eri eggwanga bwe twogera ku bubaka bwabadde nga gyateekako mu kutiisatiisa eggwanga erya Kenya, Sudaani. Kale kwegamba ebyo byonna bireetawo eggwanga okubeera nti nno at least beewoonya bagamba kiki kino. Okulinnyira eddembe ly'obuntu mujjukira bulungi nnyo Muhoozi nti alina omukono munene nnyo mu Special Forces Command SFC, era bano bwe bakwata Kakwenza mujjukira bulungi nnyo Kakwenza n'ayogera n'atulaga omugongo nga bamukubye yenna n'atuuka n'okudduka mu ggwanga. Kituufu nti yatulugunyizibwa, era kati bw'owulira bino ebiriwo kitegeeza nti Muhoozi yaliwo ng'atulugunyizibwa. Yaliwo ng'omwana bwe yali agamba nti musajja yajja ng'ayagala ampa ddiiru n'enjigaana. Kale munnange, newankubadde nga yali abyegaana, naye kati essaawa tukakasa obutava mu byabufuzi kiba kitegeeza nti kyongera okutta professionalism. Kitoyinza kubeera kuddaawo bw'obanga ddala mu butuufu omanyi ssemateeka w'eggwanga kati nga bakolaiki ate n'oba ng'okyawagira ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kyalina okukola ku kugala omukutu gwa X, naye nsuubira okuba ndowooza nga yalema ne kitaawe yamulema, kubanga era omuntu gwe wakuza ndowooza ate ye ekintu bakimusanyusa bw'alaba nga amugamba agaana agamba nali njagala ku muntu bw'atyo, nali njagala muntu bw'atyo. Kakati munnange, Uganda People's Defence Forces tebannaba kuvaayo kubeera nga bakola official response ku bintu abantu bye boogera, naye sisuubira kubaako kye boogera, kubanga bonna okuleka mpozzi nga banaagobwa nga ebyabwe banaasinga okuvaayo okwogera kitegeeza ebyo onoozingako, naye nga ffe tuli mu kutunula nti oba ddala Muhoozi nga Nyanyirwa bw'atugambye nti ono ayinza otutwala mu kizikiza ekyaddala, agenda tutwala mu kizikiza ekyaddala. Tewaliiwo kintu kyoyinza kugamba nti Muhoozi alina mu sayini ey'emirembe nti bw'anaaba awambye obuyinza
nti agenda kuleetawo emirembe mu Uganda. Nedda, kubanga bamuzimbira mu Nugu bukyayi, talina empathy, tali okuluka oba oliawo okulowooza ku baana be. Mukyala we gwagamba gwe bagenda okuzza ebirayiro obujja. Kaakati munnange Bannayuganda naye bw'okyoba omanya nti baakoowa dda okulinda. Waliwo abantu abamu kati nga Samuel Doe, waliwo omuntu yabadde anzijukiza Samuel Doe owa Mali nti yatulugunya abantu, naye bwe yava mu buyinza munnange Kasaba bamumaamulako, baamukwata ne bamutwala abantu mu busungu, bali kumukutulako engalo emu ku emu obugere. Omulamu gwe yafa ne bagukulula ku mmotoka ne bagwetoolooza ekibuga kyonna. Ekintu munnange ekyalaga obusungu bw'abantu. Gaddafi enfa gye yafaamu mwagiraba. Era abantu bagamba nti newankubadde oyinza okuba ng'olowooza olina ssente, ne tulabye bangi nnyo bebalekera triliyoni ne triliyoni, naye mu mwaka gumu ne bazibulowinga zonna ne zikola ki? Ne ziggwaawo. Ne bazibulowinga ne ziggwaawo kubanga tewaliwo sisitimu eyinza kuba protectinga. Oyinza okwesanga ng'olwokuba nti buli kaseera mulinayo mutwala ne mwongerako gw'olowooza nti biriba bya lubeerera, naye ng'abaana bamaze okukwata bati ne basiba resources zonna, teri kalombe ka gold k'otuusaako ngalo buuti, nga ne Congo naye eri babagobye, wajja kaaba. Bwe bagamba abantu bintu naye ebyamuhoozi si byangu, era ebiseera ebisinga ebintu byogerako tumagamaga bwe tuti, naye era munnange tekitulemesa kubanga twogerako, kubanga tulina okubirangira twogera. Enneeyisaaye newankubadde abamu bawaana babbalamu n'abalala bafaanagana nga babbalamu bawaana buwaanyi simply because balina akagaati ke bagaaya, naye bwe kaliggwawo muganda wange abo bennyini bajja kumukyukira nga bakitegedde nti tajja kusobola. Bannayuganda bagaanye, abagaanidde ddala. Katulinde embaga ye ey'endala bayagala nti bagenda kubeera nga bazza obujja, kitegeeza tusuubirayo okubeera nga bazza obujja obufumbo bwabwe ne mukyala we, nti nga tumaze 26 kitaawe amaze okulangirirwa. Era n'agamba nti kati awambuka Bobi ajja kayita ne Ssekikubo babeere emperekeze yali mukyala we. Mu ngeri y'okunyuma bwetyo, waliwo omuntu omu yagamba Nyerere nti yamwagala mu ring mu bikonde. Nyerere yasitula busituzi mmundu n'azikola ki? N'aziriita.